Mu mwezi ogwokubiri ebbaluwa President Museveni gye yawandikira minisita ow'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahindo Tafire nga 10 omwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde yasaasaana nga yali emutegeeza ku ky'okusengula ekkomera ly'e Luzira oluvannyuma lw'abamusigansimbi okuva e China aba Tiang Group okumutwalira ekirowoozo basseewo wooteeri gagadde. Minisita omubeezi ow'ensonga ez'omunda mu ggwanga General David Muhoozi aleese ekiwandiiko mu Palamenti ekinnyonnyola ku kusengula kw'ekkomera lino. Agasseeko nti ekkomera lyateekebwateekebwa okukuumirawo abasibe 1923 naye kati abaliwo basukka 879. Thereby having an excess of 6,867 prisoners above its capacity, up to 4 times beyond the designed capacity. Speaker Mongwano wasinzidde n'ategeeza nti alina ettaka ly'asobola okuwa musigansimbi ayagala okutwala ettaka ly'e Luzira okuzimbako wooteeri. Which I can even give for free. Omubaka Juliet Kinyamatama agambye nti yandibanga ddiirwa erimu ebigendererwa ebikusike naddala ekyokuwa bamusigansimbi ettaka ate ne bakolerako ebirala. That's why in the presentation of this information, we do not see the facts of the beginning or the genesis of this deal, because we see a report being made already on the 25th of March before the whistleblower to this house. Speaker alagidde General Muhoozi addeyo atereeze ebiwandiiko akomewo bakikubeko akalolo. Now that will come in the what? In the motion, and this house will vote to that motion. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.